Weewaawo nziramu okwaniriza ku Kingdom TV ey'Obwakabaka bwa Katonda nze Ssenyonga Beka Mulinde okutuusako amalindirire akawungeezi k'olwaleero. Oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okusibwa mu kkomera e Moroto Sabbiiti ewedde, olunaku olwaleero atwaliddwa ku kkooti e Nakawa mu bukuumi obw'ekitalo asobole okuwoza emisango egimuvunaanibwa okuli ogw'okulyamu ensi y'olukwe ssaako n'emirala mingi. Ebisingawo ku mboozi eno omusasi waffe kabituviire ku ntono. Bubadde bunkenke na kutuula bufoofofo, poliisi n'amagye bwe biyiriddwa ku kkooti ento ey'e Nakawa nga Dr. Besigye aleetebwa mu kkooti eno okuwoza emisango egimuvunaanibwa okuli ogw'okulya mu nsi y'olukwe n'enkola ye ey'obwakiwagi. Kino kiddiridde kkooti eno okuwandiikira ekkomera ekkulu ery'eruzira ekibaluwa kibakuntumye ng'eriragira okuleeta Besigye mu kkooti olunaku olwaleero. Besigye eyabadde akuumirwa mu kkomera ly'e Moroto gye yatwalibwa olw'okusatulwa Sabbiiti ewedde oluvannyuma lw'okukwatibwa mu kibuga Kampala bwe yali agezaako okwerayiza. Kigambibwa nti Besigye yatwaliddwa eruzira mu kiro ekyakeesezza olwaleero. Besigye obutafaananako nga bulijjo alabikidde mu kkooti nga taliiko bapuliida be era n'asaba omulamuzi amukkiriza abeeko ne byalambulula maaso ga kkooti ebimukwatako ng'omuntu n'ebizibu by'azzayitamu mu makomera gy'azzaakuumirwa nga bapuliida be tebannatandika muwolereza. Asaba yeeyogerere ekimuli ku mutima n'obuzibu bw'ayitamu na kiki kyaliko nga ye n'embeera yonna yonna eriwo. Kife nga balooya tuyinza obutasobola kukijjayo nga ye kyayitamu. Besigye azziddwayo eruzira ku alimanda wakati mu kwerinda okw'amaanyi mu mmotoka gye bamutambulizaamu ey'ekkomera ebadde werekerwa emmotoka endala 3 ezibaddeko abasirikale ababadde bambalidde emigemerawala ng'asibiddwa mu katimba. Bapuliida ba Besigye okubadde Shifra Lukwago n'Asumani basaalirwa byebakalidde ku matama bwe bakandaaliridde ku kkooti. Kibaweddeko bwe bategedde nti omusango gwe babadde basuubira ku ssaawa 3 gutandise ssaawa 2. Kitumaze enviiri ku mutwe okusookera ddala okutuuka ku kkooti wano kibadde kizibu. Kkooti etaddewo embeera nti oba oli looya oba oli munnamawulire oba oli muntu wa bulijjo emmotoka oteeka gireka kumpi nga kilomita namba okutambula okutuuka wano. Kati ate bwe tutuuse wano tugenze okulaba nga kkooti ebadde eteeka okutandika ssaawa 3 ez'okumakya etudde ssaawa 2. Omulamuzi w'ekkooti eno ento ey'e Nakawa Mawanda James asindise omusango guno mu kkooti enkulu olw'ensonga nti kkooti y'e Nakawa nto era teyinza kuwuliriza musango guno ogwa Naggomola. Omusango guno gwakuddamu okuwulirizibwa nga lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Eggulire lino likusakiddwa Ekak Ronald ku lwa Kingdom TV Amaliri.